Kumpi buli kibuga mu Uganda kitawanyizibwa ekizibu kya kasasiro nga najja buvuddeko abantu abasoba mu 35 balugulamu obulamu bwe babuutikira kasasiro yayiggulukuka mu Kiteezi. Kati mu lukungaana lwa Bba Meeya okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo banokedde ekizibu kya kasasiro nga we kibasoza nga tebeebase. Wajjawo ekiragiro ekipya ekigamba ngu ssente ezo zonna muzitwalanga wa URA ezitwale mu central government kwe kugamba be basalamu oba bakuwadde ntono oba bakuwadde nyingi be basalawo. Twagazaako okuleeta approach gye tuyita eya polluter pay nti omuntu gwe alina omuntu aproducinze kasasiro osasula abo abamu collecting oba abayita nga bamusoloza n'obawayo ssente ne bamutwala. Mu Southern Division kyangu kuba bo baali bakimanyidde nga bakitegeera. Kati mu Northern Division bw'ogenda e Budondo n'ogamba omuntu nti wafulumiza kasasiro tuwe ssente tumutwaleyo ayagala kugoba na mayinja oba miggo. Kino bakiteeka ku bantu abangi abeeyongedde mu bibuga. N'olwekyo bwe tuba nga wadde KCCA tetulina capacity ejjaka ttani 25,000 mu Kampala, tusobola okuggyamu ettani 800 olw'ebivunda ekibuga ne kitawunya. N'olwekyo kye twetaaga okuba nti buli muntu abeera e Kampala oba munnakampala yawula kasasirewo. Wadde nga waliwo okusomooza bano bagamba waliwo bye basobodde okutuukako mu nkwata ya kasasiro. Tulina dumping site yaffe ennungi. We noogerera wano yali kwe kugamba yali ekuzaakuzeemu kwe kugamba saawa zino tugirenovating twagala gisetinga bupya. Ne kasasiro kwe kugamba bw'ogendayo tojja kusanga nga eringa ng'olusozi or something of that nature. Kati bano basaba gavumenti ebakwatizeeko naddala mu kwongera ssente mu nkwata ya kasasiro. If government is really in for the development of these secondary cities, they need to give us the empowerment we need, because we don't want to be like Kampala. My brother is here. Some of things, you know, we could have actually avoided the issues in Kiteezi. Enteekateeka eno ewumeddwamu omutwe ab'ekitongole eky'obulamu ki Public Services International. Nga kasasiro no wetuba tetumukutte bulungi agenda n'atawaanya ebitongole ebirala ng'ekyamazzi wanga mu mazzi ebintu byonna bino ekasasiro agenda netusanga nga agenze mu mazzi gaffe gye tujja amazzi ate gwe tuwa abantu. Ebibuga bingi ebizze bitondebwawo ne Town Council nga naye mu byonna ebizibu bye bikyasinze okusanga ye kasasiro olw'okubulwa ow'okumuwummuza nga n'abalina ebifo ow'okumuteeka bingi bijjudde. Amani Matovu agaffeeyo ku Spark TV.